Zekkaliya essula esooka. Mu mwezi ogw'omunaana mu mwaka ogwokubiri ogwa Daliyo, ekigambo kya Mukama kyajja gy'ali Zekkaliya omwana wa Berekiya omwana wa Iddo nnabbi nga kyogera nti, Mukama asunguwalidde nnyo bajjajjammwe. Kyova bagamba nti, bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye nti, mudde gye ndi, bw'ayogera Mukama w'eggye, nange ndidda gye muli, bw'ayogera Mukama. Muleme okuba nga bajjajjammwe bannabbi ab'edda be baagambiranga waggulu nti, bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye nti, kale muve mu makubo gammwe amabi ne mu bikolwa byammwe ebibi. So tebaawulira, so tebampuliriza, bw'ayogera Mukama. Bajjajjammwe bali ludda wa? Ne bannabbi baba balamu emirembe gyonna? Naye ebigambo byange n'amateeka gange bye nalagira abaddu bange bannabbi tebyabasanga bajjajjammwe? Ne bakyuka ne boogera nti, nga Mukama w'eggye bwe yalowooza okutukola ffe, ng'amakubo gaffe bwe gali n'ebikolwa byaffe nga bwe biri, bw'atyo bwe yatukola. Olunaku olw'24 olw'omwezi ogw'Ekkumi-n'ogumu gwe mwezi Sebati mu mwaka ogwokubiri ogwa Daliyo, ekigambo kya Mukama kyajja eri Zekkaliya omwana wa Berekiya omwana wa Iddo nnabbi nga kyogera nti, natunula ekiro, era laba, omuntu nga yeebagadde embalaasi ya lukunyu era ng'ayimiridde wakati w'emiti emikadasi egyali mu kiwonvu, n'ennyuma we embalaasi eza lukunyu n'eza kikuusikuusi n'enjeru. Awo ne njogera nti, ayi Mukama wange, ebyo biki? Malayika eyali ayogera nange n'aŋŋamba nti, naakwolesa ebyo bwe biri. Omuntu eyali ayimiridde wakati w'emikadasi n'addamu n'ayogera nti, ebyo Mukama by'atumye okutambulatambula ku nsi. Ne biddamu malayika wa Mukama eyali ayimiridde wakati w'emikadasi ne byogera nti, tutambudde ku nsi, era laba, ensi yonna eteredde, ewummudde. Malayika wa Mukama n'addamu n'ayogera nti, ayi Mukama w'eggye, olituusaawo obutasaasira Yerusaalemi n'ebibuga bya Yuda bye waakanyiikaalira emyaka 7. Mukama n'addamu malayika eyali ayogera nange ebigambo ebirungi, ebigambo eby'essanyu. Malayika eyali ayogera nange n'aŋŋamba nti, yogerera waggulu ng'ogamba nti, bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye, nkwatiddwa Yerusaalemi ne Sayuuni obuggya obungi. N'obusungu obungi nsunguwalidde amawanga abawummula, kubanga nze nanyiigako katono, bo ne bongera ku kubonaabona okwo. Mukama kyava ayogera bw'ati nti, nkomyewo e Yerusaalemi n'ekisa, ennyumba yange erizimbibwa omwo, bw'ayogera Mukama w'eggye, n'omuggwa gulireegebwa ku Yerusaalemi. Yogera waggulu nate ng'ogamba nti, bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye nti, oliba oli awo ebibuga byange ne byanjaala olw'okulaba ebirungi. Oliba oli awo Mukama n'asanyusa Sayuuni, oliba oli awo ne yeeroboza Yerusaalemi. Ne nnyimusa amaaso gange ne ntunula, era laba amayembe 4. Ne ŋŋamba malayika eyali ayogera nange nti, ago maki? Nanziramu nti, gano ge mayembe agaasaasaanya Yuda ne Isirayiri ne Yerusaalemi. Mukama n'anjolesa abaweesi 4. Ne njogera nti, abo bajja kukola ki? N'ayogera nti, gano ge mayembe agaasaasaanya Yuda, omuntu n'okuyimusa n'atayimusa mutwe gwe. Naye bano bazze okugasaggula, okusuula amayembe g'amawanga agaayimusizanga ejjembe lyabwe ku nsi ya Yuda okugisaasaanya. Essula ey'okubiri. Ne nnyimusa amaaso gange ne ntunuulira, era laba, omuntu ng'alina omuguwa ogugera mu ngalo ze. Ne njogera nti, ogenda waggwe? N'aŋŋamba nti, okugera Yerusaalemi, ndaba obugazi bwakyo bwe buli n'obuwanvu bwakyo bwe buli. Era laba, malayika eyali ayogera nange n'avaayo, ne malayika omulala n'avaayo okumusisinkana. N'amugamba nti, dduka nako, mugambe omuvubuka oyo nti, Yerusaalemi kiribaamu abantu, balifikka mu bbugwe, kubanga abantu bangi n'eby'omubisibo bingi wakati mu kyo. Kubanga nze ndiba ku kyo bbugwe ow'omuliro enjuuyi zonna, era ndiba kitiibwa wakati mu kyo, bw'ayogera Mukama. Mukale, mudduke muve mu nsi ey'obukiika obwa kkono, bw'ayogera Mukama, kubanga ng'empewo ennya ez'eggulu bwe ziri, bwe mbasaasaanyizza, bw'ayogera Mukama. Kale Sayuuni
dduka owone, gw'atuula n'omuwala wa Babuloni, kubanga bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye nti, oluvannyuma lw'ekitiibwa antumye eri amawanga ag'abanyaga, kubanga abakoma ku mmwe akoma ku mmunyi y'eriiso lye. Kubanga laba ndibakunkumulirako omukono gwange ne baba mwandu gw'abaddu baabwe, nammwe munaamanya nga Mukama w'eggye ye yantuma. Yimba, sanyuka ggwe omuwala wa Sayuuni, kubanga laba njija nange naabeeranga wakati mu ggwe, bw'ayogera Mukama. Ku lunaku olwo amawanga mangi agalyegatta ne Mukama ne gafuuka bantu bange, nange naabeeranga wakati mu ggwe, naawe onootegeeranga nga Mukama w'eggye yantuma gy'oli. Era Mukama alisikira Yuda okuba omugabo gwe mu nsi entukuvu, era alyeroboza nate Yerusaalemi. Musirike abalina omubiri mwenna mu maaso ga Mukama, kubanga azuukuse mu kifo kye ekitukuvu mw'abeera. Essula ey'okusatu. Nanjolesa Yosuwa kabona asinga obukulu ng'ayimiridde mu maaso ga malayika wa Mukama, ne Setaani ng'ayimiridde ku mukono gwe ogwa ddyo aba omulabe we. Mukama n'agamba Setaani nti, Mukama akunenye ggwe Setaani, weewaawo Mukama eyeerobozezza Yerusaalemi akunenye, oyo si kisiriiza ekikwakkulibwa mu muliro. Era Yosuwa yali ayambadde engoye ez'ekko n'ayimirira mu maaso ga malayika. N'addamu n'agamba abo abaali bayimiridde mu maaso ge, n'ayogera nti, mumwambuleko engoye ez'ekko. N'agamba Yosuwa nti, laba, nkuyisizzaako obubi bwo, nange naakwambaza ebyambalo ebitenkanika. Ne njogera nti, bamutikkire ku mutwe gwe ekiremba ekitukula. Awo ne bamutikkira ku mutwe gwe ekiremba ekitukula, ne bamwambaza engoye. Malayika wa Mukama n'ayimirira awo. Malayika wa Mukama n'alabula nnyo Yosuwa ng'ayogera nti, bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye nti, bw'onootambuliranga mu makubo gange, era bye nkuutira bw'onoobinywezanga, kale naawe ennyumba yange onoogisaliranga omusango, n'empya zange onoozikuumanga, era ndikuwa ekifo eky'okusembereramu mu banno abayimiridde. Kale wulira, Yosuwa kabona asinga obukulu, gwe ne banno abatuula mu maaso go, kubanga be bantu ab'akabonero bano. Kubanga laba, ndireeta omuddu wange ettabi. Kubanga laba, ejjinja lye nteese mu maaso ga Yosuwa, ku jjinja limu kuliko amaaso 7. Laba, ndyolako enjola zaalyo, bw'ayogera Mukama w'eggye, ndiggyamu obubi mu nsi eyo ku lunaku lumu. Ku lunaku luli, bw'ayogera Mukama w'eggye, munaayitanga buli muntu munne okujja wansi w'omuzabbibu ne wansi w'omutiini. Essula ey'okuna. Malayika eyali ayogera nange n'akomawo, nanzuukusa ng'omuntu bw'azuukusibwa mu tulo twe. N'aŋŋamba nti, olabye eki? Ne njogera nti, ntunudde, era laba, ekikondo eky'ettabaaza ekya zaabu kyonna n'ekibya kyakyo nga kiri waggulu ku kyo, n'ettabaaza zaakyo 7. Ettabaaza eziri waggulu waakyo, buli ttabaaza ng'eriko emimiro 7, n'emizeyituuni 2 ku mabbali eruuyi n'eruuyi, ogumu ku mukono ogwa ddyo ogw'ekibya, ogumu ku mukono gwakyo ogwa kkono. Ne nziramu ne ŋŋamba malayika eyali ayogera nange ne njogera nti, ebyo biki Mukama wange? Malayika eyali ayogera nange n'addamu n'aŋŋamba nti, tomanya ebyo bwe biri? Ne njogera nti, nedda Mukama wange. N'addamu n'aŋŋamba nti, kino kye kigambo kya Mukama eri Zerubbaberi nga kyogera nti, si lwa maanyi so si lwa buyinza, naye lwa mwoyo gwange, bw'ayogera Mukama w'eggye. Olusozi olunene ggwe weeyita ki? Mu maaso ga Zerubbaberi olibeera lusenyi, era alireeta ejjinja erya waggulu ne balirangirira nti, liweebwe ekisa, liweebwe ekisa. Nate ekigambo kya Mukama ne kijja gye ndi nga kyogera nti, emikono gya Zerubbaberi girasizza ennyumba eyo, era n'emikono gye girigimala. Era olitegeera nti Mukama w'eggye ye yantuma gye muli. Kubanga y'ani anyoomye olunaku olw'ebitono? Kubanga balisanyuka era baliraba ejjinja erigera mu ngalo za Zerubbaberi, bano 7, ge maaso ga Mukama gaddukanaddukana mu nsi zonna. Ne nziramu ne mmugamba nti, emizeyituuni gino 2 kye ki ku mukono ogwa ddyo ogw'ekikondo eky'ettabaaza ne ku mukono gwakyo ogwa kkono? Ne nziramu omulundi ogwokubiri ne mmugamba nti, amatabi gano 2 maki ag'emizeyituuni
agali ku mabbali g'emimwa ebiri egya zaabu ageemalamu gokka amafuta aga zaabu. N'anziramu n'ayogera nti, "Tomanyi ago bwe gali?" Ne njogera nti, "Nedda mukama wange." Awo n'ayogera nti, "Ago be baana babiri ab'amafuta abayimirira awali mukama w'ensi zonna." Essula ey'okutaano. Era nate ne nnyimusa amaaso gange ne ntunuulira, era laba omuzingo gw'ekitabo ogubuuka. N'aŋŋamba nti, "Olabye ki ggwe?" Ne nziramu nti, "Ndabye omuzingo gw'ekitabo ogubuuka, obuwanvu bwagwo emikono 2 n'obugazi bwagwo emikono 10." N'aŋŋamba nti, "Ekyo kye kikolimo ekifuluma okubunya ensi yonna, kubanga ng'ekyo bwe kiri, buli abba aligobwamu ku luuyi lwayo olumu, era ng'ekyo bwe kiri, buli alayira aligobwamu ku luuyi lwayo olulala. Ndikifulumya, bw'ayogera Mukama w'Eggye, era kiriyingira mu nnyumba y'omubbi ne mu nnyumba y'oyo alayira erinnya lyange obulimba, era kirisula mu nnyumba yo wakati, era kirigizikiriza n'emiti gyayo n'amayinja gaayo." Malayika eyali ayogera nange n'ajja n'aŋŋamba nti, "Kale yimusa amaaso go olabe kino ekifuluma bwe kiri." Ne njogera nti, "Ekyo kiki?" N'ayogera nti, "Ekyo ye Efa efuluma." Era n'ayogera nti, "Amaaso gaabwe bwe gali bwe gatyo ku nsi yonna." Era laba, ettalanta ey'essasi yasitulibwa, n'oyo ye mukazi ng'atuula munda wa Efa. N'ayogera nti, "Ono bwe bubi." N'amusuula wansi munda mu Efa, n'ateeka omusinga gw'essasi ku kamwa kaayo. Awo ne nnyimusa amaaso gange ne ntunula, era laba abakazi 2 ne bafuluma, empewo nga ziri mu biwawaatiro byabwe, era baalina ebiwawaatiro ng'ebiwawaatiro ebya kasida, ne basitula Efa mu bbanga ly'ensi n'eggulu. Ne ŋŋamba malayika eyali ayogera nange nti, "Abo Efa bagitwala wa?" N'aŋŋamba nti, "Okumuzimbira ennyumba mu nsi ya Sinaali, nayo bw'eriggwa aliteekebwa eyo mu kifo kye ye." Essula ey'omukaaga. Era ate ne nnyimusa amaaso gange ne ntunula, era laba amagaali 4 nga gava wakati w'ensozi 2, n'ensozi za bikomo. Ku ggaali ery'olubereberye kwaliko embalaasi za lukunyu, ne ku ggaali eryokubiri kwaliko embalaasi enzirugavu, ne ku ggaali eryokusatu kwaliko embalaasi enjeru, ne ku ggaali eryokuna kwaliko embalaasi eza kikuusikuusi ezitobeseemu obwoya obweru. Ne nziramu ne ŋŋamba malayika eyali ayogera nange nti, "Ebyo biki mukama wange?" Malayika n'addamu n'aŋŋamba nti, "Ebyo ze mpewo 4 ez'omu ggulu eziva okuyimirira mu maaso ga Mukama w'ensi zonna. Liri eririko embalaasi enzirugavu livuddeyo okugenda mu nsi ey'obukiika obwa kkono, n'enjeru zaavaayo ennyuma waazo, n'ezitobeseemu obwoya obweru zaavaayo okugenda mu nsi ey'obukiika obwa ddyo, n'eza kikuusikuusi zaavaayo nga zaagala okugenda zitambuletambule mu nsi." N'ayogera nti, "Muveeyo mutambuletambule mu nsi." Awo ne zitambulatambula mu nsi. Awo n'ankoowoola n'aŋŋamba nti, "Laba, ezo ezigenda mu nsi ey'obukiika obwa kkono banzikakkanyirizza omwoyo mu nsi ey'obukiika obwa kkono." Ekigambo kya Mukama ne kijja gye ndi nga kyogera nti, "Jja ku abo abaatwalibwa okufugibwa abaddu ku Kaludaayi ne ku Tobiya ne ku Yedaya, naawe ojje ku lunaku luli oyingire mu nnyumba ya Yosiya omwana wa Zefaniya mwe batuuse nga bavudde e Babulooni, era obaggyeko effeeza ne zaabu, obakolere engule ozitikire ku mutwe gwa Yosuwa omwana wa Yekozadaaki kabona asinga obukulu. Omugambe nti, bw'ati bw'ayogera Mukama w'Eggye nti, laba omuntu erinnya lye Ettabi, naye aliroka mu kifo kye ye, era alizimba yeekaalu ya Mukama. Oyo alizimba yeekaalu ya Mukama, era oyo y'alitwala ekitiibwa, alituula ku ntebe ye alifuga, era aliba kabona ku ntebe ye, n'okuteesa okw'emirembe kulibeera wakati waabwe bombi. N'engule ezo ziribeera za Keremu ne Tobiya ne Yedaya ne Keeni omwana wa Zefaniya, ez'okubajjukiza mu yeekaalu ya Mukama. Era abaali ewala balijja balizimba mu yeekaalu ya Mukama, era mulitegeera nti Mukama w'Eggye ye yantuma gye muli. N'ebyo biriba obanga mulinyiikira okuwulira eddoboozi lya Mukama Katonda wammwe.
Essula ey'omusanvu. Awo olwatuuka mu mwaka ogwokuna ogwa kabaka Daliyo, ekigambo kya Mukama ne kijja eri Zekkaliya ku lunaku olwokuna olw'omwezi ogw'omwenda mu Kisuleevu. Awo Ababeseri baali batumye Salezeeri ne Legemumereki n'abantu baabwe okwegayirira ekisa kya Mukama, n'okwogera ne bakabona ab'omu nnyumba ya Mukama w'eggye ne bannabbi, nga boogera nti, nandikaabidde amaziga mu mwezi ogwokutaano nga neeyawudde nga bwe nakola mu myaka gino egyenkana wano. Awo ekigambo kya Mukama w'eggye ne kijja gye ndi nga kyogera nti, gamba abantu bonna ab'omu nsi ne bakabona ng'oyogera nti, bwe mwasiibanga ne mukubira ebiwoobe mu mwezi ogwokutaano ne mu gw'omusanvu mu myaka gino 7, nze mwansiibira nze n'akatono? Era bwe mulya ne bwe munywa temwerira mwekka, temwenywera mwekka? Tekibagwanidde kuwulira bigambo Mukama bye yalangiriranga mu bannabbi ab'edda, Yerusaalemi bwe kyalimu abantu era nga kiri mirembe, n'ebyalo byakyo ebyali bikiriraanye enjuuyi zonna, n'ensi ey'obukiika obwa ddyo n'ensenyi nga bikyalimu abantu? Awo ekigambo kya Mukama ne kijja eri Zekkaliya nga kyogera nti, bw'ati bw'ayogedde Mukama w'eggye nti, musalenga emisango egy'ensonga era mukolenga buli muntu muganda we ekisa n'okusaasira, era muleme okujooganga nnamwandu ne bamulekwa, omugenyi n'omwavu, era muleme okulowoozanga obubi omuntu yenna eri munne mu mutima gwammwe. Naye ne bagaana okuwulira, ne baggyawo ekibegabega ne baziba amatu gaabwe baleme okuwulira. Weewaawo ne bakakanyaza emitima gyabwe ng'ejjinja ery'embaalebaale, baleme okuwulira amateeka n'ebigambo Mukama w'eggye bye yaweererezanga n'omwoyo gwe mu mukono gw'abannabbi ab'edda. Obusungu bungi kyebwava buva eri Mukama w'eggye. Awo olwatuuka bwe yayogerera waggulu, nabo ne bagaana okuwulira. Bwe kityo balikaaba, nange ndigaana okuwulira bwe yayogera Mukama w'eggye. Naye ndibasaasaanyiza n'embuyaga ez'akazimu wakati w'amawanga ge batamanyanga. Awo ensi n'eyonooneka ennyuma waabwe, omuntu yenna alemenga okuyitamu wadde okuddamu, kubanga baagifuula amatongo ensi eyeegombebwa. Essula ey'omunaana. Awo ekigambo kya Mukama w'eggye ne kijja gye ndi nga kyogera nti, bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye nti, nkwatirwa Sayuuni obuggya, obuggya obungi, nkikwatirwa obuggya n'ekiruyi ekingi. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti, nkiddiddemu Sayuuni n'abeeranga wakati mu Yerusaalemi, era Yerusaalemi kinaayitibwanga nti kibuga kya mazima, era nti lusozi lwa Mukama w'eggye, olusozi olutukuvu. Bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye nti, abakadde, abasajja n'abakazi balituula ate mu nguudo za Yerusaalemi, buli muntu ng'akutte omuggo mu mukono gwe kubanga akaddiye nnyo. N'enguudo ez'ekibuga zirijjula abalenzi n'abawala nga bazannyira mu nguudo zaakyo. Bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye nti, era bwe kiriba ekitalo mu maaso g'ekitundu ky'abantu abo ekirisigalawo mu nnaku ziri, kyandibadde kya kitalo ne mu maaso gange, bw'ayogera Mukama w'eggye. Bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye nti, laba, ndirokola abantu bange okuva mu nsi ey'ebuvanjuba n'okuva mu nsi ey'ebugwanjuba. Ndibaggyayo, nabo banaabeeranga wakati mu Yerusaalemi, nabo banaabanga bantu bange, nange naabeeranga Katonda waabwe mu mazima ne mu butuukirivu. Bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye nti, emikono gyammwe gibe n'amaanyi, mmwe abawulira mu nnaku zino ebigambo bino ebiva mu kamwa k'abannabbi abaaliwo mu nnaku lwe baalasa ennyumba ya Mukama w'eggye, ye yeekaalu, ezimbibwe. Kubanga ennaku ziri nga tezinnatuuka, nga tewaliiwo mpeera ey'ensolo, so nga tewali mirembe eryo ye yafuluma n'oyo eyaddayo olw'omulabe, kubanga nakyayaganya abantu bonna, buli muntu ne munne. Naye kaakano nze sirikola bwe ntyo ekitundu ky'abantu abo ekyasigalawo nga mu nnaku ez'edda, bw'ayogera Mukama w'eggye. Kubanga wanaabanga ensigo ez'emirembe, omuzabbibu gunaawanga emmere yaagwo, ettaka linaawanga ekyengera kyalyo, n'eggulu linaawanga omusulo gwalyo, nange ndisisa ekitundu eky'abantu bano ekirisigalawo ebintu ebyo byonna. Awo olulituuka, nga bwe mwali ekikolimo wakati w'amawanga, ggwe ennyumba ya Yuda naawe ennyumba ya Isirayiri, bwe kityo ndibalokola, nammwe mulibeera mukisa. Temutya,
naye emikono gyammwe gibe n'amaanyi. Kubanga bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye nti, nga bwe nalowooza okubakola obubi bajjajjammwe bwe bansunguwaza, bw'ayogera Mukama w'eggye so sejjusa, bwe ntyo ate ndowoozezza mu nnaku zino okukola obulungi Yerusaalemi n'ennyumba ya Yuda. Temutya. Ebigambo bye munaakolanga bye bino: mubuuliraganenga eby'amazima buli muntu ne munne, musalenga emisango egy'ensonga n'emisango egy'emirembe mu miryango gyammwe, so omuntu aleme okulowooza obubi ku munne mu mitima gyammwe, so temwagalanga kirayiro kyonna eky'obulimba, kubanga ebyo byonna byenkyawa, bw'ayogera Mukama. Awo ekigambo kya Mukama w'eggye ne kijja gye ndi nga kyogera nti, bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye nti, okusiiba okw'omu mwezi ogwokuna, n'okusiiba okw'omu mwezi ogwokutaano, n'okusiiba okw'omu mwezi ogw'omusanvu, n'okusiiba okw'omu mwezi ogw'ekkumi kunaabanga eri ennyumba ya Yuda okusanyuka n'okujaguza n'embaga ennungi. Kale mwagalenga amazima n'emirembe. Bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye nti, oliba oli awo amawanga ne gajja n'abo ababeera mu bibuga ebingi, era ababeera mu kibuga ekimu baligenda mu kirala nga boogera nti, tugende mangu okwegayirira ekisa kya Mukama n'okunoonya Mukama w'eggye, era nange ndigenda. Weewaawo abantu bangi n'amawanga ag'amaanyi balijja okunoonya Mukama w'eggye mu Yerusaalemi n'okwegayirira ekisa kya Mukama. Bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye nti, mu nnaku ziri abantu 10 balikwata okuva mu nnimi zonna ez'amawanga, balikwata ku lukugiro olw'omuntu Omuyudaaya nga boogera nti, tuligenda nammwe, kubanga tuwulidde nti Katonda ali nammwe. Essula ey'omwenda. Omugugu gw'ekigambo kya Mukama ku nsi ya Kadulaki ne Damasiko kiriba kiwummulo kyagwo, kubanga eriiso ly'abantu n'ery'ebika byonna ebya Isirayiri liri eri Mukama, era ne Kamasi ekiriraanye nakyo, Tuulo ne Sidoni, kubanga ky'amagezi mangi nnyo. Ne Tuulo kyezimbira ekigo ne kituuma ffeeza ng'enfuufu ne zaabu ennungi ng'ebitoomi eby'omu nguudo. Laba, Mukama alikigoba mu byakyo, alikuba amaanyi gaakyo ku nnyanja, era kiryokebwa omuliro. Asukulooni kiriraba kiritya, era ne Gaza nakyo kirirumwa nnyo, ne Ekuloni, kubanga okusuubira kwakyo kuliswala. Ne kabaka alibula mu Gaza, era ne Asukulooni tekiribaamu bantu. Omwana omweboolereze alibeera mu Asudodi, era Abafirisuuti ndibaloga amalala. Era ndiggyamu omusaayi mu kamwa ke n'emizizo gye wakati w'amannyo ge, naye anaabanga kitundu ekirisigalawo eri Katonda waffe. Naye anaabeeranga ng'omukungu mu Yuda, ne Ekuloni nga Omuyebusi. Nange naasiisiranga awali ennyumba yange mu maaso g'eggye, omuntu alemenga okuyitawo newaakubadde okuddayo, so tewaabenga mujoozi nate aliyita wakati mu bo, kubanga kaakano ndabye n'amaaso gange. Sanyuka nnyo ggwe omuwala wa Sayuuni, yogerera waggulu ggwe omuwala wa Yerusaalemi. Laba, kabaka wajja gy'oli, ye mutuukirivu era alina obulokozi, muwombeefu era nga yeebagadde endogoyi n'akanyana omwana gw'endogoyi. Era Efulayimu ndimuggyako eggaali, ne Yerusaalemi ndikiggyako embalaasi, n'omutego ogw'olutalo guliggyibwako. Era oyo aligabulira amawanga emirembe, n'okufuga kwe kuliva ku nnyanja okutuuka ku nnyanja, era kuliva ku mugga okutuuka ku nkomerero z'ensi. Era naawe, olw'omusaayi ogw'endagaano yo, nziyeemu abasibe bo mu bunnya omutali mazzi. Mukyukire ekigo mu abasibe abalina essuubi. Ku lunaku lwa leero mbuulira nti ndikuddiza emirundi 2, kubanga neewetedde Yuda, omutego ngujjuzizza Efulayimu. Nange ndiyita abaana bo, ggwe Sayuuni, n'abaana bo ggwe Obuyonaani, era ndikufuula ng'ekitala eky'omuzira. Era Mukama alirabika waggulu gye bali, n'akasaale ke kalivaayo ng'enjota. Era Mukama Katonda alifuuwa akagombe, era aligenda n'ekikuŋŋunta ow'obukiika obwa ddyo. Mukama w'eggye alibazibira, nabo balirya, balirinnya ku mayinja ag'envuumuulo. Balinywa, balikaayana ng'ab'omwenge, era balijjula ng'ebibya, ng'ensonda ez'ekyoto. Era Mukama Katonda waabwe alibalokola ku lunaku luli ng'ekisibo ky'abantu be, kuba balibanga amayinja ag'engule agayimusibwa waggulu ku nsi ye.
kubanga obulungi bwe so nga bungi, okuwooma kwe so nga kungi. Eŋŋaano erinyiriza abavubuka, n'omwenge omusu gulinyiriza abawala. Essuula y'ekkumi. Musabe Mukama enkuba mu biro ebya ddumbi. Mukama akola ebimyansa, naye alibawa empandaggirize buli muntu omuddo mu ttale. Kubanga amayembe googedde ebitaliimu, n'abalaguzi balabye obulimba, ne boogera ebirooto eby'obulimba, ne basanyusiza bwereere, kyebava bazuŋŋana ng'endiga, babonaabona kubanga tewali musumba. Obusungu bwange buyimuse ku basumba, era ndibonereza embuzi ennume, kubanga Mukama w'eggye akyalidde ekisibo kye, ye nnyumba ya Yuda, era alibafuula ng'embalaasi ye ennungi ku lutalo. Eriye erivaayo ejjinja ery'oku nsonda, era eriye enninga, era eriye buli mukamuzi waamu. Nabo baliba ng'abazira abalinnyirira abalabe baabwe mu bitoomi eby'omu nguudo ku lutalo. Nabo balirwana kubanga Mukama ali wamu nabo, n'abo abeebagala embalaasi baliswala. Nange ndi w'amaanyi ennyumba ya Yusufu, nange ndibakomyawo kubanga mbasaasidde. Nabo baliba nga bwe bandibadde singa saabagoba, kubanga nze Mukama Katonda waabwe, nange ndibawulira. N'aba Efulayimu balibeera ng'omuzira, n'omutima gwabwe gulisanyuka ng'asanyukira omwenge. Weewaawo abaana baabwe balikiraba balisanyuka, omutima gwabwe gulisanyukira Mukama. Ndibayitiriza, ndibakuŋŋaanya, kubanga mbanunudde, era balyala nga bwe baayala. Nange ndibasiga mu mawanga, era balinjijukira nga bayima mu nsi ezeewala. Era baliba balamu n'abaana baabwe, era balikomawo. Nange ndibaggya mu nsi ya Misiri, ndibakuŋŋaanya nga mbaggya mu Bwasuli, era ndibatuusa mu nsi ya Gireyaadi ne Lebanooni, so tewalibalabikira bbanga. Naye aliyita mu nnyanja ey'okubonaabona, alikuba amayengo mu nnyanja, n'obuziba bwonna obwakiira bulikalira, n'ekyejo eky'Obwasuli kirikkakkanyizibwa, n'omuggo gwa kabaka w'e Misiri gulimuggyibwako. Nange ndibassaamu amaanyi mu Mukama, nabo balitambulatambula mu linnya lye, bw'ayogera Mukama. Essula y'ekkumi n'emu. Ggulawo enzigi zo, ggwe Lebanooni, omuliro gwokya emivule gyo. Kuba ebiwoobe, ggwe Omuberoosi, kubanga omuvule gugudde, kubanga emiti emirungi ennyo gyonoonese. Mukube ebiwoobe, mmwe emyera gya Basani, kubanga ekibira ekitatuukikako kigudde. Eddoboozi ery'ebiwoobe eby'abasumba, kubanga obulungi bwabwe bwonoonese. Eddoboozi ery'okuwuluguma kw'empologoma ento, kubanga amalaga ga Yoludaani goonoonese. Bw'ati bwe yayogera Mukama Katonda wange nti, liisa ekisibo eky'okuttibwa. Bannyinizo be bazitta ne beeyita abatazzizza musango, n'abo abazitunda bagamba nti, atenderezebwe Mukama kubanga ngaggawadde. So abasumba baazo zennyini tebazisaasira. Kubanga sirisaasira nate abo ababeera mu nsi, bw'ayogera Mukama. Naye laba, ndiwaayo abantu buli muntu mu mukono gwa munne ne mu mukono gwa kabaka we, nabo balibonyaabonya ensi, so siribalokola mu mukono gwabwe. Awo ne ndiisa ekisibo eky'okuttibwa, weewaawo ennafu ez'omu kisibo. Ne neetwalira emiggo ebiri, ogumu ne ngutuuma nti ekisanyukirwa, omulala ne ngutuuma nti ebisiba. Ne ndiisa ekisibo. Ne nziyaawo abasumba abasatu mu mwezi ogumu, kubanga emmeeme yange baali bagikooyezza, n'emmeeme yaabwe nayo n'entamwa. Awo ne njogera nti, siribaliisa, ekifa kife bufi, ekigenda okuggyibwawo kiggyibwewo, ebisigalawo biryaŋŋane ekimu omubiri gwa kinnaakyo. Ne ntwala omuggo gwange ekisanyukirwa, ne ngusala wakati, ndyoke ndibye endagaano yange gye nalagaana n'amawanga gonna. Ne gumenyeka ku lunaku olwo. Bwe kityo abanaku ab'omu kisibo abaali bampulira ne bategeera nga kino kye kigambo kya Mukama. Ne mbagamba nti, oba kirungi mu maaso gammwe mumpe empeera yange, naye oba si kirungi mulekeeyo. Awo ne bagera okuba empeera yange ebitundu 3 eby'effeeza. Mukama n'aŋŋamba nti, bisuulire omubumbi, omuwendo ogutuukidde ddala gwe bannamula. Ne ntwala ebitundu 3 ebya ffeeza, ne mbisuulira omubumbi mu nnyumba ya Mukama. Awo ne nsala wakati omuggo gwange ogwokubiri ebisiba, ndibye oluganda eri Yuda ne Isirayiri. Awo Mukama n'aŋŋamba nti, weetwalire nate ebintu eby'omusumba omusirusiru, kubanga laba, nze ndiyimusa omusumba mu nsi,
atalizifaako ziri ezibuze, so talinoonya ziri ezisaasaanye, so taliwonya ziri ezimenyese, so taliriisa ziri eziyimirira, naye ennyama y'ezo eza ssava aligirya, era aliteemulateemula ebinuulo byazo. Zimusanze omusumba ataliiko kyagasa aleke ekisibo. Ekitala kiriba ku mukono gwe ne ku liiso lye erya ddyo, omukono gwe gulikalira n'eriiso lye erya ddyo lirizibira ddala. Essula y'e12. Omugugu ogw'ekigambo kya Mukama oguli ku Isirayiri. Ayogera Mukama abamba eggulu era assaawo emisingi gy'ensi era abumba omwoyo gw'omuntu mu nda ye nti, laba, nze ndifuula Yerusaalemi ekikompe eky'okutagatta eri amawanga gonna enjuuyi zonna, era eriba n'eri Yuda bwe bazingiza Yerusaalemi. Awo olulituuka ku lunaku luli ndifuula Yerusaalemi ejjinja erizitowa eri amawanga gonna. Bonna abalirya ebinika balifumitibwa nnyo ebiwundu, era amawanga gonna ag'ensi galikuŋŋaana okukirwanyisa. Ku lunaku luli, bw'ayogera Mukama, ndisamaaliriza buli mbalaasi, n'oyo agyebagadde ndimulalusa. Ndizibula amaaso gange ku nnyumba ya Yuda, era ndiziba amaaso ga buli mbalaasi y'amawanga. N'abaami ba Yuda balyogera mu mutima gwabwe nti, abali mu Yerusaalemi ge maanyi gange mu Mukama w'eggye Katonda waabwe. Ku lunaku luli ndifuula abaami ba Yuda ng'olubumbiro oluliko omuliro oluli mu nku, era ng'omumuli ogw'omuliro oguli mu binywa by'eŋŋaano. Nabo balimalawo amawanga gonna enjuuyi zonna, ku mukono ogwa ddyo n'ogwa kkono. Oliba oli awo, Yerusaalemi kiribaawo nate mu kifo kyakyo mu Yerusaalemi. Era Mukama alisooka okulokola eweema za Yuda, ekitiibwa ky'ennyumba ya Dawudi n'ekitiibwa ky'abo abali mu Yerusaalemi kireme okugulumira okusinga Yuda. Ku lunaku luli, Mukama alizibira abali mu Yerusaalemi, aliba omunafu ku bo, ku lunaku luli alibeera nga Dawudi, era ennyumba ya Dawudi eriba nga Katonda, nga malayika wa Mukama ali mu maaso gaabwe. Awo olulituuka ku lunaku luli, ndinoonya okuzikiriza amawanga gonna agatabaala Yerusaalemi, era ndifuka ku nnyumba ya Dawudi ne kwabo abali mu Yerusaalemi omwoyo ogw'ekisa n'ogw'okwegayirira, era balitunuulira nze gwe baafumita, era balimukubira ebiwoobe ng'omuntu bw'akubira ebiwoobe omwana we omu yekka, era balimulumirwa omwoyo ng'omuntu bw'alumirwa omwana we omubereberye. Ku lunaku luli balikuba ebiwoobe bingi mu Yerusaalemi ng'ebiwoobe ebya Kadadulimoni mu kiwonvu Megiddoni, era ensi erikuba ebiwoobe buli kika kyokka, ekika eky'ennyumba ya Dawudi kyokka, ne bakazi baabwe bokka, ekika eky'ennyumba ya Nasani kyokka, ne bakazi baabwe bokka, ekika eky'ennyumba ya Leevi kyokka, ne bakazi baabwe bokka, ekika eky'Abasimeeyi kyokka, ne bakazi baabwe bokka. Ebika byonna ebisigalawo buli kika kyokka ne bakazi baabwe bokka. Essula y'e13. Ku lunaku luli oluzzi luliggulirwa ennyumba ya Dawudi n'abo abali mu Yerusaalemi olw'ebibi n'olw'empitambi. Awo olulituuka ku lunaku luli, bw'ayogera Mukama w'eggye, ndiggyamu amannya ag'ebifaananyi mu nsi, so tegalijjukirwa nate. Era ate ndiviisa mu nsi bannabbi n'omwoyo ogutali mulongoofu. Awo olulituuka omuntu ng'akyagenda okulagula, kale kitaawe ne nnyina abaamuzaala balimugamba nti, tolibeera mulamu, kubanga oyogerera obulimba mu linnya lya Mukama. Awo kitaawe ne nnyina abaamuzaala balimufumita bw'alagula. Awo olulituuka ku lunaku luli, bannabbi balikwatirwa ensonyi buli muntu okwolesebwa kwe ng'alagula, so tebalyambala kyambalo eky'ebyoya balyoke balimbe. Naye alyogera nti, siri nnabbi nze, ndi mulimi wa ttaka nze, kubanga bantunda okuva mu buto bwange. N'omu alimugamba nti, ebiwundu ebiri wakati w'emikono gyo biki? Awo aliddamu nti, bye nafumitirwa mu nnyumba ya mikwano gyange. Golokoka ggwe ekitala okulwana n'omusumba wange, n'omuntu ye munnange, bw'ayogera Mukama w'eggye. Tema omusumba n'endiga zirisaasaana, nange ndissaako omukono gwange ku bato. Awo olulituuka mu nsi yonna, bw'ayogera Mukama, ebitundu byayo bibiri birizikirira birifa, naye ekyokusatu kirirekebwa omwo. N'ekitundu ekyokusatu ndikiyisa mu muliro, era ndikirongoosa ng'effeeza bwerongoosebwa, era ndibakema nga zaabu bwekemebwa. Balikaabirira erinnya lyange, nange ndibawulira. Ndyogera nti, be bantu bange, nabo balyogera nti,
Mukama ye Katonda wange. Essula y'e14. Laba, olunaku lwa Mukama lujja, omwandu gwo bwe guligerekerwa wakati mu ggwe. Kubanga ndikuŋŋaanyiza amawanga gonna ku Yerusaalemi okulwana, era ekibuga kirimenyebwa, n'ennyumba zirinyagibwa, n'abakazi balikwatibwa lw'amaanyi, n'ekitundu ky'ekibuga kiritwalibwa okufugibwa obuddu, n'ekitundu eky'abantu ekirisigalawo tekirimalibwawo mu kibuga. Awo Mukama alitabaala, alirwana n'amawanga gali nga bwe yalwana ku lunaku olw'olutalo. Era aliyimirira n'ebigere bye ku lunaku luli ku lusozi olwa Zeyituuni olwolekedde Yerusaalemi ebuvanjuba, n'olusozi olwa Zeyituuni lulyatika wakati waalwo ebuvanjuba n'ebugwanjuba, era walibaawo ekiwonvu ekinene ennyo. Ekitundu ekimu eky'olusozi kirijjulukuka okugenda obukiika obwa kkono, n'ekitundu kyalwo ekimu okugenda obukiika obwa ddyo. Nammwe muliddukira mu kkubo ery'omu kiwonvu eky'ensozi zange, kubanga ekiwonvu eky'ensozi kirituuka ku Azeri. Weewaawo mulidduka nga bwe mwadduka okukankana kw'ensi okwali mu mirembe gya Uzziya kabaka wa Yuda. Era Mukama Katonda wange alijja n'abatukuvu bonna wamu naawe. Awo olulituuka ku lunaku luli, omusana teguliba na kumasamasa na kizikiza, naye walibeera olunaku lumu olumanyibwa Mukama, si musana so si kiro, naye olulituuka akawungeezi walibeera omusana. Awo olulituuka ku lunaku luli, amazzi amalamu galiva e Yerusaalemi, ekitundu kyago kirigenda mu nnyanja ey'ebuvanjuba, n'ekitundu kyago mu nnyanja ey'ebugwanjuba. Kiriba bwe kityo mu kyeya ne mu ttoggo. Era Mukama aliba kabaka w'ensi zonna. Ku lunaku luli alibeera omu n'erinnya lye limu. Ensi yonna erikyuka eribanga Alaba, okuva mu Geba okutuuka ku Limmoni ku luuyi olw'obukiika obwa ddyo obwa Yerusaalemi. Era kiriyimuka kiribeera mu kifo kyakyo okuva ku mulyango gwa Benyamini okutuuka ku kifo eky'omulyango ogw'olubereberye ku mulyango ogw'ensonda, n'okuva ku kigo kya Kananeri okutuuka ku masogolero ga kabaka. Era abantu balibeera mu kyo, so nga tewakyali kikolimo, naye Yerusaalemi kiribeerawo mirembe. Na kino kye kibonoobono Mukama kyalirwaza amawanga gonna agalwana ne Yerusaalemi. Omubiri gwabwe gulivunda nga bakyayimiridde ku bigere byabwe, n'amaaso gaabwe galivundira mu bunnya bwago, n'ennimi zaabwe zirivundira mu kamwa kaabwe. Awo olulituuka ku lunaku luli, okuyoogaana okunene okuva eri Mukama kuliba mu bo, era balikwata buli muntu ku mukono gwa munne, n'omukono gwe gulimuka okukuba omukono gwa munne. Era ne Yuda alirwana ne Yerusaalemi, era obugagga obw'amawanga gonna agaliraanyeewo buli kuŋŋaana, zaabu ne ffeeza n'ebyambalo bingi nnyo nnyini. Era bwe kityo bwe kiriba ekibonoobono eky'embalaasi n'ekyennyumbu, n'ekyeŋŋamira n'eky'endogoyi, n'ensolo zonna eziriba mu bisulo biri, ng'ekibonoobono ekyo bwe kiriba. Awo olulituuka buli muntu asigalawo ku mawanga gonna agajja okulwana ne Yerusaalemi anaayambukanga buli mwaka okusinza kabaka, Mukama w'eggye, n'okukwata embaga ey'ensiisira. Awo olulituuka buli muntu mu bika byonna eby'ensi ataayambukenga Yerusaalemi kusinza kabaka, Mukama w'eggye, enkuba terimutonnyera. Era ekika kya Misiri bwe kitaayambukenga, bwe kitajjenga, nabo teribatonnyera. Walibaawo ekibonoobono Mukama kyalirwaza amawanga agataayambukenga okukwata embaga ey'ensiisira. Ekyo kiriba kibonerezo kya Misiri n'ekibonerezo eky'amawanga gonna agataayambukenga okukwata embaga ey'ensiisira. Ku lunaku luli ku ndege z'embalaasi kulibaako nti, obutukuvu eri Mukama, era n'entamu mu nnyumba ya Mukama ziriba ng'ebibya mu maaso g'ekyoto. Weewaawo buli ntamu mu Yerusaalemi ne mu Yuda eriba ntukuvu eri Mukama w'eggye, n'abo bonna abawaayo ssaddaaka balijja ne bazitoolangako ne bafumba omwo. Era ku lunaku luli nga tewakyali Mukanani mu nnyumba ya Mukama w'eggye.